atemera mu gy'obukulu 3 yeegasse ku bannayuganda ab'enjawulo abazze bafuna obuvune oluusi ne batuuka n'okufa ng'entabo eva ku nkozesa mbi ey'emmundu. Abantu bazze nga batuusa obuvune ku bannaabwe mu bugenderevu ng'oluusi babadde nga basirikale b'amagye, poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala era gye biggweera nga bagenze wa Ssenkaaba nga babeera bawonye ebitongole ebivunaanyizibwa okubajjanjaba tebibafaako ne bisigala nga bibatunuulira nga ssalambwa lya nsenke. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Desemba 2023 Namutebi lukyamuvugira mu matu oluvannyuma lw'omusirikale w'ekitongole kya SGA Harriet Among okumukuba essasi bwe yali ali ku mulimu gwe ekyambogo ogw'okugabira abakozi ba kampuni ya Mugo empozi ya bodaboda emmere. Omukazi omulungi ogwokusatu yakomawo n'akuma essasi eryasooka waggulu mu bbanga. Essasi eddala n'alikuba n'atuuzaamu emmundu negwa wansi w'emmeeza n'empitawo negwa wansi. Bwe naliraba nenziruka mba ngezaako okudduka mu mulyango essasi n'enkuba okugulu. Ekifaananyi ky'ekisawo kino kye kiraga obuvune Namutebi bwe yafuna ng'essasi lyamuyita mu kisambi nga bw'olaba wano ne ligguka mu viivi. Era ekifaananyi kiraga nti viivi lyasesebbuka nga lyasigazaako akagumba katono nnyo akakwatiridde okugulu. Yankuba wano mu kisambi ne liyitamu ne ligenda mu viivi ne lyasa viivi. Era ku viivi ninako paddayisi bwekati. Abasawo bagamba wakyaliyo operation ezeetaagisibwa. Mu kiseera kino Namutebi okugulu kuwaniriddwa byuma okuva mu kisambi okutuuka mu viivi. Era ono agamba nti takyalina kyasobola kwekolera ng'omuntu era nga n'okukyusa bakyusa mukyuse. Namutebi ayagala ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu ne gavumenti okumuyamba okufuna obwenkanya. Nsaba gavumenti aba human rights abanjali batunuulire mu nsonga zange. Kampani ya SGA ekuwa obujjanjabi enkompasetingi n'obudde bw'engenda okumala nga sikola. Okusinziira ku munnamateeka George Musisi, Namutebi asobola okuvunaana ekitongole kya SGA kubanga kyekyali kikozesa omukuumi ono Among. Eno eyali ekozesa omukuumi ono erina obuvunaanyizibwa okujjanjaba omukyalo ono, erina obuvunaanyizibwa okumuliyirira ku bizibu byonna byatuuseeko. Singa baba tebakikoze mu mirembe omukyalo nasobola okugenda mu kkooti kubanga oli si nsonga oba yali mulwadde oba nedda yali mukozi waabwe. Musisi agamba nti waliwo obulagajjavu bungi obukolebwa gavumenti mu kugaba emmundu kubanga bangi ku baweebwa emmundu tebasooka kukeberebwa mitwe ne bamaliriza nga batusiza ku bannaabwe obuvune. Singa obukulu kyakulaba nga amateeka gakyusibwamuko bateekemu akantu kokukebera abantu buli muntu afunye emmundu bamukebere nti balina okukebera olina okuleeta alipoota okuva omusawo buli mwaka oba buli myezi 6. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango, abasirikale bakeberebwa endwadde zonna omuli n'omutwe nga tebannayingizibwa mu poliisi. Kale nga obuvunaanyizibwa bw'ebitongole bino okukeberanga abakozi baabyo emitwe mu bbanga eritali ggere okwongera okulongoosa mu ntambuza y'emirimu gyabwe. Ono ayongerako nti ekitongole kya SGA kirina obuvunaanyizibwa okujjanjaba Namutebi kubanga omukozi waabwe ye yamutuusako obuvune bwaliko. Twawa nannyini kampuni obunaanyizibwa bw'okulabirira Namutebi Vivian kubanga mukozi waabwe yakoze ki yatusiza Vivian ki obulabe. Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo ne Gambuuze, ekitongole kya Red Cross kiyingidde mu nteekateeka ez'okulwanyisa